ja Karamoja oluvannyuma lw'ennaku bbiri ng'emizannyo gino giyinda wali mu disitulikiti y'e Nakapiripireti gikomekerezeddwa mu butongole nga disitulikiti y'e Moroto ewangudde ebikopo 3-5. I'm very happy that we have won this trophy for athletes. Yeah, I feel good when we win. It creates peace. Karamoja, we have too much players and we don't have that time to express our talents. So this is the high chance we get for expressing our talents. Bavuganyizza mu mizannyo okuli omupiira, okubaka, volleyball, emisinde n'omuzannyo gwa woodball. Moroto bawangudde mu mupiira, okubaka kw'ossa n'emisinde. Disitulikiti ye Amdat bebetisse empaka eza woodball n'eza volleyball. We have learned that the games when the games are held like today, it actually brings a lot of excitement, especially where it comes to the winning team, a team going back with the trophy. Bazanya bulungi ebitone webiri mu mupiira, mu netball, mu woodball n'emizannyo gyonna egyagenze mu maaso. So tuli basanyufu nnyo okubeera nga emizannyo gino gyagenze mu maaso era ne gizanyibwa bulungi. Disitulikiti 9 ezikola Karamoja okuli Abim, Nakapiripireti, Amdat, Kotido, Moroto, Kalenga, Kabong ne Mpaka ze zivuganyizza.